Please omusajja akwagala talina kusasuza rent. Me with my man, I don't pay rent. Are you for real? Wallahi, I don't pay rent. He pays rent, I stay with him, I don't pay rent. Whenever I get my money, totatewe sente. Tokoze wuti. Bagamba mubyo bya kugabana. Wano nedda mukwano musajja takwagala. Mute muli mbya musajja, muli bya mukazi. Waneno bilala mukati gwasoso kyogera n'abakazi bonna bensekana bagamba mulina okusharinga rent. No. Mulina okusharinga buli Me, I don't pay for real, like to be honest. My man pays his rent for real. Mwake kwana. Nedda like 2 years. 2 years. Yeah. Onatumanyi. Sijja mwogera bawangu shegera. Now honestly, me I don't pay rent. He pays everything. What I do ngazo mukazi chemani, we mafuni mukasente. Nengamba kanswale nzijuza fridge. Tukwaniriza wano ku Mukasa Services. Jangu tukuyoyote mu saluni yaffe y'omulembe. Babulira ku services zaffe zetu offering so services cause omukyalo omu yaziranga but what services do you offer so kati ku mulundi guno njagala obbategeeza nti njala nzikoze wabula ngeze mpulira embwa y'omwana eŋŋamba mb'onaaba otya genda onaabe yeetukule ffe otuleke tudibe okategedde Tusangibwa Dubai mu UAE era okumanya ebisingawo nyiga plus 971 noti 593 Go Dubai. I am going. Child ko Mukasa Services. Yangambye result. Soko je nkole ku njala. Kuviri makeup na kakoko. Naye ntuusewo nga waliwo client already aliwo. Gwali mukola ko mukyala. Alika bulungi nno bitya. Kuba tetugenda muteeka mu camera for security purpose. Hizo no jiudi lwa chokena kubera mu camera. Security purpose. Omuguli yaki? Ama vero gamba ki? Jendi nyabo gamba otya. Mukasa watandika ddi kukola naye ngakolako wakunyiriza. I think last month. Yeah. Like experience ya services zili zitya ba clients baba kwata atya. It was really good. Yeah. Yeah, it was really good. I looked nice. His work is so good. Asinga kukola coach kubanga akola enjala, akola enviri, makeup. Kiki kyasinga okukolako? I think he's better in nails. Zasinga okukolako. Yeah. Simu ginanga kusimwanga ku face yange. But you're trying to come up with yange ndabe. Mukasa Services. Manji madam. Ogamba otya? Mugamba mutya. Toyina microphone. Nenga mu byonna Mukasa Services ayagala abaana mwabagala okuyiga okusiiga okusala enjala okusibako kale yenna work akolebwa ku njala eri abaana nga muli mu biyumba naye nga ofunamuko off kiba kyetaaga off eyo gy'obeera ofunye n'ogifuula ey'omugaso asomesa enjala asomesa enviiri anyway yasazeewo n'okubanga asobola okubayambako okwetandikirawo businesses zammwe kuba ebiseera ebisinga tekinyuma muntu kuba nga eva bakozesa bukozesa mubeere ba entrepreneurs muyige how to create jobs for yourselves so n'omulimu ogw'omumutwe kintu kikulu nti omuntu yenna alina omulimu gw'omumutwe tasobola kufeiringa wonna wabeera alaze okusiba enviiri singa obeera omanyi okusiba enviiri tosobola kufeiringa nseno nti byonna gye baire bakasuse lazima wabeerayo abakyala newesanga nga baba bagala okukola ki okusiba enviiri so otandikirawo mpolampola teetaaga capital mungi nti otaaga capital mungi okutandika okusiba enviiri enjala ngaezo gyogenze lazima oli abakyala baba bagala okwekolako okusiga njala kukola ki
so tekikwetagisa capital mungi kukola ku njala z'abo bantu. So lwana nga nnyo nga bw'osobola nti mu bulamu bw'ensi eno ofunayoko omulimu ogw'omu mutwe. Kati mwe abaana bakola mu buyumba mufuna ofu jangu n'omukasa services akuyigiriza okukola enjala, akuyigiriza okukola akakookowe, okukola make-up, okusiba enviiri. Obeere nga ofu yo togijaajamya, totambula butambuzi wanuwa, so akasente ke kali affordable. Teyasaze bisale biwanvu kubatiisa. Yagala rozete kasente bwe kati n'ekyawomu atuteesa. N'embeera nga muyigiriza. So toddeeyo n'ogamba ate nze siina sente zijja kwetagisa nnyingi. Ate ng'ogyeko eyo Mukasa Services alina ebintu bingi byatunda waneero nanga bakubinda ng'agenda byebalagako awo. Buli kintu kyonna kye weetaaga okuva e Uganda. Ndabye alina obutunda Obuganda, ndabye alina ovacado, alina amatooke, alina ebinyeebwa, alina ebijanjaalo, ndabye alina kaziire, ndabye alina sabo ne Uganda walagi. Tebamukwata ku kisaawe? Talina obuzibu. N'eddagala egganda. Eddagala egganda lyendabye lyaki? Byanjawulo era oli akunnyonnyola n'omugamba olina oba tolirina. So olina eddagala erisinga lya bisiraani, lya migisa, eddagala lyaki? Mulimu ery'okunaaba n'eryabakyala byonna yajja n'omya mufunza byonna tulina. So saa zino wuyo akola ku njala kanzibadde yabikaawo ye kamunyini akyekwatiramu nate era n'abaana. Ekifo ekiri kinene n'abayigiriza enjala we bali abawerako. So totuuleyo n'ogamba nti ate njagenda mala obudde bwange. Buno si bushera? Divine bushera bwonna bubeerawo. So toddeyo n'ogamba mbw ate agenda kuntwali obudde bwange ngenda tuukayo eri ekifo kigazi kimala. Bwebali abayigiriza abalala naye kamunyini nyini abeerawo abeekwatiramu. So enamba y'essimu weeri awo mumunoonyeeko. Kazi wange mbona zino pills ezagundi eziziyiza olubuto byonna tuba nabyo. byonna mubeera nabyo. Ate obukebera olubuto, obukebera siriimu, byonna bibeerawo. So kugamba waddira Uganda yonna n'ogisitula n'ogiteeka mu UAE n'ogiteeka ku kino ekizimbe. Kino ekizimbe kita batya? Kirinaanya exit 2 Banias exit 2 anti bakita batya Mark in. Kazimbe ka Mark in. Kizimbe kya Mark in. So oli nowabanga ze ekirinyi kyabina nti ekifo ekiri kumpi ne metro namwe abagala okukola wagabidde abantu offer. Enjala ezibadde ez'ekikumi zigenda kukolebwa ku mmeka? Ku 10. Enjala ezibadde ez'ekikumi zigenda kukolebwa ku 10. So offer eriwo guno omwezi bwegenda okutambula oba just guno omwezi gwokka? Guno omwezi tulabe we kinaatambula. Tuyinza n'ojjongerayo oza n'ojjongerayo Be Anje UAE ogiraba otya? UAE obanga toli muyiiya wano you cannot survive. Tomalako Tosobola kumalako wano tewali muntu wa kyejo, tolina kubeera na kyejo. Wano tewali muzaddewo, tewali ani. You have to be strong, you have to hustle, you have to act maturely, you have to be you, you have to become like you have to oyina buli kimu si kyamaanyi wano. Olina kubeera nga buli kimu wookireeteramu amaanyi mu UAE. Buli kimu kyokukkakkanya ky'oba omanya wano. Weetaaga nga wazze like
nti najja concentratinga ku mulimu gwange najja kufuna tofaayo ku bigambo by'abantu tofaayo ku ki kukola wano kukola tewali kyegi wewebakiramu oti ennaku weziwerera 2 oba 3 ng'omanya waliwo ekigenda okuyingiramu ekigenda okusitressinga era kulya transport ate ennaku zidduka ennaku zawano zidduka ate oba kati negundi gyetuba twesigamyeko ennyo okimanyi nti kati luli twatikangako 5 dirhams twakayingira August 1 naye nga twakayingira okimanyi nti kati ebintu byeyongedde okubeera kati ebyebbeeyi nti ne transport yenyini eyongedde okukola ki okubeera wa bbeeyi luli twatekangako dirhams 5 nga kwotandikira oteeka ku bus card ne kati 20 wabana 20 dirhams toteekako naye nga luli omwana asobotekako 5 oba 10 nagamba genda wali nkomewo naye kati buli kimu kya bbeeyi wano tewali muzanyo wano tewali muntu asobola kukwagala nga gwe weeyagala ng'olinamu kasente and when you get money please save. That is the only idea I know. Wamma kati enkola eriwo nti okusurvivinga lazima olina okufuna mwagalwa munno nembeera mwene musharing akatanda ekiro kikiririzaamu oba buli muntu alwane lulwe. I think just tweteeka mumanyi ffe abanauganda sigenda gamba abanauganda anyway kangambe banauganda because ffe abalina mentality eyo mbu bannanga abasajja be Dubai bannanga abasajja be no you guys because konga tonabafuna muntu akwagala. I believe wofuna omuntu akwagala ya honestly bagamba mbuno abuze be Dubai bayaye bazibu no wallahi bogerwako ebibi bingi. Yes ebibi no woliragawa beba men are the same ngofunye omuntu atakwagala ati nange kyenebuuza nengamba naye lwaki bagamba basajja be Dubai bazibu ate nga bannayuganda bavudde Uganda enjawulo evaawo awo era lwaki babamu enjawulo abali Uganda n'abali Dubai kati kiriwo kiti enjawulo eriwo eti oyagala tucomparing abasajja be Dubai n'abe walala anti kati bagamba abasajja be Dubai babi abasajja be Dubai balina empisa embi bakwabuzi bayaale naye kati nze nengamba abasajja be Dubai bannayuganda bava Uganda kati lwaki abawala baagala okulaga nti abali Uganda bakaka mu balungi ate abali wano lwaki abali wano baba bakyuka? Nedda abali wano okukyuka kwe baliko kwe bagamba buno kwe baliko abaana bawano abasinga bakozekozemu ku busente ddala abawala ate abasinga wano mu UAE abawala bensinza okulaba balina abaana oshege balekayo family zaabwe abasinga bazaala n'abasajja balina families zaabwe zibajja okukolera kyenenya ku muwala waneeno omanyi omusajja ono namala okulaba lwaki omusajja sometimes akyuka omusajja gy'omutwalira gy'agenda please omusajja akwagala talina kusasuza rent. Me with my man I don't pay rent. Are you for real? Wallahi like I don't pay rent. He pays rent, I stay with him, I don't pay rent. Whenever I get my money tutateyo sente tokoze buti bagamba mbu byano byakugabana wano nedda mukwano musajja takwagala bote muli mu bya musajja muli bya mukazi nti waneeno byala mukati gwasoso kyogera n'abakazi bonna bensekana bagamba mulina okusharinga no mulina okusharinga buli me I don't pay for real like to be honestly my man pays his rent for real mwaka ekwana nedda like 2 years yeah onatumanyi sijja mwogera bawangu shegera naye honestly me I don't pay rent. He pays everything. What I do ngazo omukazi kyemanyi wemafunye mukasente nengamba nti kati kanswale nzijuza fridge ngosaza okuswala busogazi no sina kuswala nze nganze waliwo wendaba noga kanswalemu kokole kikino nkikole waliwo n'ekirala omusajja asobola okugamba nti vero leero siina naye atadina byo nomugamba no I have 100 I have 200, I have 500. Wembangize wemuwera olukumi mugambo kenda kukasente zange naye ate sizimwanga nako eziwera wezitu oshegera mpozi ko nali manyi nti bannange nkikubye nnyo nfunyemuko kasente kangi nasanyuka nnyo to the extent nze buli wengenda ku mulimu he always provide me with 100 transport like for real a man who loves you. The only problem we have
wana baana twagala nnyo zaalira abavubuka abatatwagala please tozaalira muntu atakwagala omuntu akwagala lwaki abaana barush omuntu atakwagala mukubulire let me tell you this nze ndabidde wano okuba desire you guys abasajja bazadde mu bakazi bangi naye si ba soulmate baabwe ono gwe bakayanjula abasajja akoze buli kimu omanyi ebbanga lye bamaze naye abadde nga tazaalanga ne kaakati imagine yamukubye embaga so let me tell you this guys omusajja sikutegedde desire tebamwagala no like bamwagala that is the man akwagala yakola ki nti katakupapya mu buli kimu sinakuzaalako katakutegeeza babadde bamaze ebbanga nga bali bonna of course ate ne relationship fabawana abawala tutijja nnyo honestly tutijja nnyo sigenda kulimba tutijja nnyo soko trying omusajja osooka omulaba amagezi nze kati kankugambe my man waliwo yamugambako namugamba naye gwe mukazi wo lwaki tomusharinga what najja nakingambako nemugamba you know what awukiganya I rather go my man told me no it's okay of course omusajja muleka abeere ne responsibility ye ng'omusajja agenda kudda Uganda ne Uganda yemunaba mugize nga mukama abayambe muli mwena era ogenda sasula rent are you for real is that marriage is that love abasajja ekyo nga kibanyiiza waneeno mu UAE bagamba tojja kunoonya ssente nga bwajja ozinoonya nange ozinoonya nogabana obuvunaanyizibwa omusajja na mukazi ate mugabanya wakati rent wakati wabeera wa 10 aleete 5 oleete 5 nedda kushopinga mbere wena kushopinga yameka nusu 2 ete 10 ete 10 my dear kati okiririza mukuleka akameeza naye kati akameeza wana akali Dubai nga mwenda mukola keetaagisa nedda nze sigenda kulimba nze wenkola shopping wengamba nti nonkoze shopping ate nze olumu n'omusajja nga neebaza nga nkoze shopping banaye Vero thank you so much wajjanga olumu ngize fridge buli kimu olumu ng'obasanze nfumbye emmere nga teyalesewo ssente abeera happy sigenda kulimba me I do it nze nkikola because olumu mba nswala nga musajja agenze kukola wadde talisewo ssente era yasasudde buli kimu yasasudde eddewa yasasudde mbeere ne ssente ngamba zima mu nsawo sometimes just tuswale nze olumu nswala ne ngamba kati kanfumbe okay today I didn't go to work I find food there he was like oh my god thank you I was hungry like for real he was like thank you baby what do you want money for what for nails wobo ina musoko ondoche kubanga lero sikuzi nampa sente kubanga sanzewo emmere olaba let me tell you this abazadde abamu buvanaiza bwa musajja okusibisa enviri n'okusenjala ndaba bakyala abamu tinaba bageze mu saalu ne bano wabeera ngageze mu njala gamba omukyala asasula ssente zange nti zaki nageze neetekako enjala they are no it's not his responsibility just tetuswala waliwo ebintu ebimu oyagala okulabika obulungi every week Mukwano, I don't beg my money for making my nails and hair. When I want to look good, my dear, I don't. Omanchi uncle. Auntie Jukira naye yajja noonya ssente awo wenkireetera yajja noonya ssente nange najja noonya ssente oshage. Tagenda sasula rent. So tomusa ku pressure ya byonna. Yes, si byonna. Agenda kwetamwa. Oshage. Chobola bae. Nomusa ssente za rent. Nomusa ssente za rent. Ezengoye. Ezengoye n'omusabiri njala nenga nawe okola nemwekambaga ninga nawe okola omanyiza ebintu byennakola byenejja kubi naye okimanyi nti nno eriyo abakazi abatalina nsa ensolo gimanyi nga tolumirirwa webale nnyo ngayagala buli kimu nga newaba alina akasente ke takalaba mu kikondoolo gyekagwera okidda mukikomye lwaleero mugasano bajjako kuba muganda wange ate omusindikira mimonde okitegedde sikyali alumonde agala amatooke kino kakali yanje mbadde ngenda wasanca naye olwozaalidde baaba kitawo olaba omusajja gwebalwali ono si rozeti ono si nnyondo nnyondo ugamba oti tekirina buzibu tugende maaso tewali buzibu omukyala oganya omuwuliriza
Gwegenda tebatamaka. No, tekina uzotoli mu kamera. Naye uliriza omukyala obudde buzibye saa ziri meka si mukaaga. Mukyala sobola kubaka nga toli mu buliri genda weebake. Mukasa togenda kuwuliriza mukasa na uliriza omukyala. Genda weebake. Chala chankozo oti mbade nzima ya zafu kutoka. Sokolinde. Yina bade kugambi. Akasira nakalese. So naina buli kimu akashira kakano kauma bitya divine bushera. Nyondo mu namba nga tutipogi. Nga n'omukyala wali business. Enamba tujiga. Ndagala okugamba Dubai bwentutte. Bino byonna bisaamu. Okula mweja kola. Wangamba olina amaanyi omukyala atakufuga. Munagola abana abasajja bayaaye bw'abeera ebbali eyo nga line banne. Abane biwabwatiro nze omukazi amanyira atya. Ameta mikwano gyange. Ganzi gwedde. Asi yakuba n'engamba nze tesikubwa kati ki ekiddako. Je mukasala omukyala. Muteri wagamba ogenda kumusala nviiri tewamusala nviiri. Nasala mu Tobi. Tobi tewamusala. Genda nozija. Akasera weekale. Nedde bano bonna bafumba abalimu. Amaze okunsibisa omutwe gw'enviiri. Wamma. Kati kulaki esimu Kyakozesebwa. lwaki enviiri esimu ogiteeka mu lawulo? Esimu ezaffe ziri connected. Nkuweereza message Jangu. Watakuweereza kugamba jangu ate mukakiri. Ate oza okutwala luddawo. Ate manyi ngenda kutabangula mpaka. Tewali wano maka g'otabangula. Akaseera bwekale. Nakuba esigenda nnyo yadde obuseera Mukasankola ngende. Nyondo gamboti. Sigamba muganda wange. Gwenda sibikala. Abasimikala ziziwaitwa n'esibyaba. Gyendi gyetuli Kanonye kuwa nenda. Manze nawa n'enkebe n'enjala. Katoko. Okasangako owonye kumufubutula badde Kagambe jinjera. nga n'omukyala wali nkagambe. Olwonaazaala ojja kudda mu mbeera. Ne mukazi wange ali lubuto Yabimanyiira. Awo maze noyogera nti nawe olubuto. yeegaana abaana. Basi sirina mwana. Ate nakugamba okuyira amazzi. Olina saalo. eri mu kiyigo. Kasakola mukazi enja. Olina n'atannayavula. Banoonya bbumba lyo. Wangambye mugambe Mukasa tekiriiwo. alikweke Guys, tera mulabanga agira nnyo mu bakazi ono. Ani. Munange si w'abakazi. Mukasa si w'abakazi nze mmaze kunende ttaano. Nsiri Simulabanga. Nsiri Ng'abikolera eyo naye nze wano. ye Mukasa oyagala 10. Enkoko zalina Kalidde n'ekamalawo. Kubuuziza yammeka. Bangambye ogambe teririiwo. Yagambye So obeera n'ebbumba Byonna bibaawo kuba tewali kyotalina. Mukene bumba. n'abakazi b'embuto tubeera nabo. Leka naawe tukole nze nkole ogenda ku already wangambidde ogenda kumpa ofa y'enjala. Ani nandigenze mangu naawe mukyala naye ndabye ennyondo mwagala ku mutima. Tongiza amazzi agookya. Akafuba sijja. Ulira mukyala mune wange atakuyisa amazzi agookya. Kitamwina mbuzi. Zino zalwanye embonono lwero n'amulema. ate Mukasa ojja kwotya muno nga weesesa. N'essimu tuddanga mulekera essimu mulawulirawo. Mukwano essimu eno giraba essimu yagiwambye. Nkuweereza message manyi mpeereza bwe. Okuba yakwata. Kati lwaki tomugambye wandingambye ndi off n'anditegedde mbu yagirina. Sambaliddeawo enakati. Nagamba nga kyoyogera. Nagamba nga kyoyogera. Mukasa nagambye okwokyagala amaviiri. Wamma osookoleke omukyala omulekera akameeza waka. Wano waliwo okuleka akameeza mu Dubai. Bakabaka Ebinyewo abakasitoma Bya 7. Waiteka piro. Oseka wansi wa piro kubanga ebeera bed space.
Kapiro twaliwo kameza kugateeka ssente. Bazimpa by the way. Azikuweza akapiro. Ani kati tuvudeyo mu kameza. Kati ziba zaaki. Wamaze okushopinga. No, for no, bang number bakyalwana olumu abatena. No, tatu shopping. Simu zimugire. Nefe tukola shopping. Omwabu just za kapiro. Buli lunaku. Ebijanjalo bya tendo. Ate tujja okujja mukasambu nguzayo. Zata mu shoppinga mugula gye mugenda okulya. Olekawo za kapiro yenagana agula gye mugenda. Otera okufumba. Atenga nawasa. No, abasajja bawano bafumba. Mufumbira. Leso koleke. Egundi eno. Ani kati sokoleke. Tijagala okubuuza. Mwavakanga mumanyi okufumba okufumba mukuyigira mwana. Kubanga buli musajja ali wana manyi okufumba. Omwami otafumba? Yeah, he cooks. Sokoleke. Babiyigira Uganda abajano. Bajja bamanyi okufumba. Bajja bamanyi. Lwaki otubeera Uganda babya tebamanyi kufumba? Kizibu okusanga omusajja amanyi okufumba e Uganda. Because let me tell you this, nagambye omusajja abatakwagala alina ebintu bya ne mama we yamuyigiriza bamanyi nosiba pampa naye nzo gasimanyi nako mwana let me tell you this omusajja kwa guddia Eti ojaliwo. nabafuna omusajja ng'akwagala buli kimu kye asobola n'okukomayo waka Bayo nadati waneno twogere. Ngenda komawo enkya. nze nafunako Ate ebizigo totutte. Ebizigo. Ono nyono kulimu yaposimbira omusajja. nagamba omusajja ono tufunye nnyo ku misunderstandings kyagenda okukola Eno leero gwera ono gula nyendo glime. Gwera ono gula nyendo glime. Asanga enda komawo. Alwaki abayiruka. Mwafuna mu misunderstandings. Mwafuna misunderstandings n'omusajja. Yeah, but what I did, it was too bad. Nitukakasira ne ngamba no. Ebbumba ndeete. Come sparing kankwatemu ebintu byange just njala mutuchalinge mukonda. Omanyi fight, woba oyagala omusajja ng'oyagala okumanya g'amazima. Bonna basobola okukola bamusobola messinga abeyinda. Bonna nowamusijja mugira ayenda buli kimu kyegeeza. Ekyo desitino kitekamu mugongo. Naye kyenakola we nagenda. My dear, everyone was like, where are you? What? My man cried, what and what? Just in 3 days. Tegezo yabakwagala. Omanyi ebintu byange laba ebintu byange byali ku motoka ye yajja atugoberera yafuna kusinga naye mabega n'ategeera ekizimbe kimanyi nti abakazi bangi bamala obudde n'abasajja batabaagala ne babamalira obudde jukira nti omukazi buli omwaka ogweyongerako obeera okula emyaka 3 nedda mukwala mulwawo okula ffe bitukuza bingi tuzaala batusalaasala oli muleba ozaala bakusaza esaze ebiki ofuna ebintu bingi nnyo nedda mukwano ffe tuyitamu bingi era tukulakula mangu kale mukasula bawoole kale ze mu myaka egijja 5 onakusanga ne mukazi bali abakulu abatulu naye gwe mu myaka 5 ogenda kuba ng'okyalinga bwoli I'm telling you walla kale tukugerako bwongezi mwana tebakula temukula abasajja musigala nga we muli kati mukasa bwoti wali emyaka egiyise emabega 3 bwoti bwa tokyukanga tovaawo naye ffe tukula naye ffe ogira nti ekuze n'omubiri ogula nti gukula okitegeera ffe tukula ffe tukula kati kyekisinga okuluma nti osobola okumala obudde bwo ate okimanyi muno osobola okuba oba n'omusajja oyo nga ye akimanyi takwagala naye n'abeerawo nze nakirabako nkirabye olina omusajja yakulaga nti mulina okubeerawo wemuli nakulaga nti akwagala inactual sense takola ki ate nga alina n'ekirooto ekigenda okuwasa omukazi gwakola ki gwayagala gwe ng'oli awo just oba omutwaliriza budde anyway vero kyenzija okukola nja kunoonyako nama kunoonyezaako tujja kwogerako zino ensonga nga oli mu kamera ojja kuyambadde bulungi bakozako bintu atugende nakutolera kamuteyagadde naye tutule tunyumyemuko so nja kunoonyako tunyumyenyumyemuko kuba ng'olina emboozi entuufu
Yeah, of course. Ezawano kubanga ye gwasoose okuwolereza abasajja b'eddungu. Oyogedde ekituufu nti wofuna omuntu akwagala no matter alidda akutegeera okutegeera kyekikulu. Yes, kyekikulu mwana gwe. Aye nawe Mukasa olwakadde n'enkyanja kudda nebeewo nja munoonyako. I have one of my friend. Sigana mentioning alinya. Naye natukakasa ne mugamba busega. Bafokasi okubaleke. Nange nga ndaba ali mu kumuswaza aswala. Se kumukozesa. Yenga yiye. No, asooka abalekemu omanyi lwaki nga tannabafuna nga ayagala buli omu. Nga kyentegeeza omanyi oba kyentegeeza okitegeera ng'ayagala ono wamufuna n'amuteekayo n'amukanyugayo ku media mangu. N'alyoka agira gunaatijja bebi biki n'alyoka ateekamu ssente ja tugendeko awutu omusajja abavubuka bamanyi nga mani sina jangu bebi biki wendola nga weddewo nga abako omulala. Nemugamba you know what mbadde nga njogedde nnyo nemugamba you know what musajja sikubawo anytime asiba akaba wano ku kiguuni tutijja nnyo. Calm down. Ate weerage mumanyize munaye nzebera naye neeraze. Kasita weeragamu wane no bayidawo ofuna n'omuntu omutuufu sometimes Katonda akuwaayo kubanga omuwala omulaba waneeno naye wana abawala tebeeraga yabamutandika nkya okusenkeera wana abawala tebeeraga ate oli ng'akola ati kubanga enamba esinga oli abeera akola ki alina kyanoonya ng'oki ng'omuntu kale Vero niyenza akaddeko mukwano ebigambo byogedde birungi nnyo nja kuddamu kunoonyeko Mukasa Services abaana bajje bakuwagire abaana bajje bakole enjala bayige enjala bayige enviiri bayige otyako akakokoowe okutwaliza wamu bafune emirimu egy'omumutwe abaagala eddagala egganda alina eryebika alina ebintu byonna eby'Uganda mmere buli kyagala kyonna kikutuusako pozi n'ekirala atwala ebintu Uganda gonna ng'oli oyagala kusola bintu byo omuntu mutuufu bituuka bulungi nnyo nawe ayagala okujja ebintu Uganda obireete waneeno era naye akola ki abireeta olwakadde tutaddamu olulala takumira mpeera Vero beera bulungi Mukasa Services beera bulungi.